Nebaza buli yakumire Quest TV atugobera unawoli ali ku mayengo gongo tude mudiro yo boli wakao na wali ku mirimu jo agwena bali ku Facebook ko YouTube na mwembebazo kumati mutugoberera waliwo omukuru ali mu Kigali Rwanda byatumidde ko nyomuza itamaliranga agamba ati buli kaseera abera kulaba ayagala nnyo butabu bwe na agamba ati ina following nene nnyo mu Kigali Rwanda bakubeera ko yes ina following nene basi na buli kyokola I'm one of the people the history ya Rwanda because RPF bwe yagenda nagenda nabo. I was very close to Dr. Bayingana, Fuluma, ne Bunyenyezi. Okay. At one time na provoking Bunyenyezi ne muga mutulimba temine rutalo mu Rwanda. Nagamba mujje tugende na turamuze kiro sawa mukaga. Twaitu akagenda tetwala bakulu ejema. But Bayingana liked me. Okay. Bayingana spoke Swahili. Bayingana spoke French. Bayingana spoke Kinyarwanda. Okay. And he told me the last time I saw him, young auntie, we have not Twali Gabiro, we are approaching Gabiro. Nanganti, we have been approaching attacked from the Tanzanian border. Okay. Nanganti na ye. Your president likes Rejema so much. But Rejema comes from a family that produces queens. We cannot accept him. Okay. Olo tutuse Kibuye. Abali bagenze ke Kagame. Kigali. Abali bagenze ke Kigali. Twali tutuse. Twakubenda onge Gabiro. Twebaka ku bitanda twebaka ku kitande kya Kabirimana mu session. Kabirimana yayina egonde yayina embata ngaziri mu firi tuzije ntuzocha tuzi twasale ngekirane kya Habyarimana tukebaka konyita kale naye kyasi kokosanyusa abajasi ba Kongo bajja kuyamba Habyarimana bavuganga gali banga mwesa sirimu ne badduka egali ne bazireka mu ndazi Tamale nawe yogedde ku kyendongo nange nyina kuba bajukiza abajja bamanyi nnyo kati generation yabo bafuluma bani eya face regional President Kagame yali tamanyi ina kwetandikira mukona na kuzomeza 27 mwezi moshmula wano DJ au ina kuzomeza 27 face regional mukono ogenda kubeera gumugoka nange nja kubeera ndoza mundaba na kuzomeza 27 moshmula ajja kuwokerera abayimbi abenjawo Tamale. Ono jane hajati. Abantu abasubiza nabage tukizo getukolerawo embuga tugikolerawo kuolo. Mukono. Naye waliwo omusajja era muzomeza 27 musajja Munyarwanda yantutte mu Mabirizi complex nangamba londa mwengatte esinga okubeera expensive londa mu suuti esaati n'omusipinaki yasasudde $7. Nagenze wona mukwano kaffe gondi nga taliyo blender nanjagala blender nondereko nga taliyo nga blender taliyo sometimes yasubiddwa business yadde yama kubanga blender yatamanyi abakolaki n'omusajja yasasudde $7 Ono omwana ono gogambye esuti gye yampadde omwana omukigo oyo bannange omusajja abantu bagale nambe naye bamwe ku ssente mubuuza nti mwajjajja abo muzeeyi balina okuyamba kituufu kubanga esuti zange zonna waliwo gye nayambadde ku gundi eno puroguramu gye twazizaawo ne muwanga muyange buli omu aginoonya esuti omwana ono yagituumya omwana oyo ennamba eyo kati gwanamutumira ajja mubba kituufu oyo gwanamutumira ajja mubba ajja kumubba Museveni initiated bakayondo shop yabanoonya bamulwana baani kati oyo omwana bajja omwana baluvembe bano ebyomuweereza byebigula Tamale tetulina kadde katudde ku nnyonyi Airlines saga erimu I've written a book Tata wange azze tandabyeko era ndowooza bamugambye nti ngenze mbaddemu mu library yange because I always fight against time. Okay. I've written a book King agasajja gasekanso kayoddewo obutabo bwange naye mwana wange nga Katonda nakuleetera ekizibu nabadde mu beesi era kati omukazi yankubidde esimu naŋŋamba nti obutabo bwaffe babuyoddewo maama wange yantunuulize naga nti eyo essimu gye bakubye egenda kuti neŋŋenda mu byuma byange si bino ate si bya miso
waliyo ebirala waliwo gwona abagulira engoye kyembuzi gwona abambaza mumunabambaza mumanyi omwenge gwe banyo mumanyi nabasabye balamuze kapuli judgment ebeere ku kapuli abantu bano bave ku butabo nidda nina gasonyiwa gasajja gano gajooganyo judgment ya kabuli nasabye boba nagaana naye nasabye judgment ya kabuli nidda singa wabaawo omu naye naava muse nga yeetakula sinfa ya bulijjo nedda asaana okuwandagala envunyu mu mpale oba ebuziba nanukanga mukene abasajja bano bava ku butabo kulumu muwedde mujja kutambulirako mu bwagaali bw'abalema nasabye mpozi bantenguwe naye nasabye muyizidde okunjooga basajja mwe muyitiridde byayodde obutabo bwange ze nakuganda okusoma ku mambuzi kyajjangako ebyo byasite kansa ebyo tebyasomanga mwatu tikina navali mujja kubakomyamu namuza kabuli nabasabye kwe nataddewo nembasaba kabuli lamuza kabuli banange mulamuze kabuli batujoze ekiyitiridde abasite kansa mulamuzeko nedda mulamuze ku kabuli bagenda balamula na kabuli kakati nkugamba mwe kyemutamanyi babbi ba Museveni ababbi ba Museveni abanyigiriza if you don't know the politics of today mbewuunya Museveni omwana gwe yaleeta mu Revenue Authority baali bamugobyemu. That young man yakolako ne butcher y'ennyama. Ask him. I know him, but I have never gone to him mu Uganda Revenue Authority. Do you see him writing about him in the newspapers? Museveni yamulagira to recover money ze baali tebasasula. Oyo si waabwe nkyeba tebamwogerako nabagambye nti ono Walusimbi is a highly intelligent Sanda Walusimbi highly intelligent. I know him. Tata we Captain Walusimbi yafiira mu nnyonyi y'Italy n'abeerako mu Air Force public najja he made a lot of innovations in Umeme ne bamugobamu n'agenda walabyeko nga bamwogera nti Museveni gets a new press secretary. Walabyeko Nabusayi nga bamwogerako. The moment you mention Nabusayi, people will know. Kati oyo Museveni ajja mugobera bwereere lwaki bamubulokinze. If you don't shine immediately nga toshayininze kakati goli shayininga ddi kubanga bo bakimanyi ti empapula z'amawulire ne radio na biki byabwe ekitegezo ne bwana akola statement the only thing is to call a press conference ne batajja Museveni yamugobewo kwa Museveni nabagaye nti government ya Museveni ekizibu kyayina okujja konga ffe tuvuddeyo abantu ne badduka abantu bategeera ntugenda basimba mukamugoni government ya Museveni erika ekibira kya Kalitunzi otema omuti kumuwamera weena bwagoba bazaala ababbi bazaala bwagoba omubbi omu bajjabana media bagina yaabwe. You look at this one example. This man Walusimbi has he featured anywhere? No. Because once you say, does anybody know where Nabusayi is? No. The moment you say Nabusayi into the state house, you mention the other one. Kakati, they are searching for money. I've written a book, A Fox, Karoli, and the Mafia. A Fox, Karoli, and the Mafia aboard the Uganda Airlines. The most dangerous person in this country today is Mukula. If Museveni does not hand Mukula effectively, Nabaganti Amusingi and Ami in our midst. Tamale. Mukula yagala qualifications. Nomusaala. It's not a question. What which person China. Nachikwata nachagala dance bechabi which pass what you don't know about these people. Uganda Airlines has several unique issues. Enyenje bayita Bombardier wagisangawo. Even in the name of Bombardier ne bakuga nti ogenda genda na Bombardier oganti ya mukula jagala Museveni atuyite mbe kumalewo yagula Bombardier. Do you know how much
ennyonyi ziri bbiri ez'aba passengers. Even China yeekolera ennyonyi. Waliwo ennyonyi kampuni y'Abamerika n'eya Europe kyebagula ennyonyi. Because these travelers abalinnye ennyonyi, the majority Americans and the Europeans, they only identify with their manufacturing. Bombardier yavaawo yaba Canada. Kampuni kyeno mukula n'abakukoza ne munno oyo akubiddwa n'otakkiriza mukula luno gwe gy'okuliibwa, luno gw'ogenda okufuuka ekyokulya, ngenda bakatabo kafulumye. I know these people. Nti kati bayina baagala okugula ennyonyi. Abamerika bajja wano. We have two Ugandans in the American company ekola ennyonyi. Bababuuza when they came here, mukula ne banne abali mu State House blocked them from seeing Museveni. Why? The Americans don't give enjawulo. Tebagaba kintu kidogo. Mbayina, and I know. Are you not attending a meeting? Am I not seeing you here? No, tajja zibawa. Netusoyaganyo zibawa. Nomuseveni kono. Mwetegekere. Bati mzee Tamale. Bukyalya none. Bukyojooga abantu kalenzi gwe. Kuluno omuzizza. You're talking about labadde woteri bazigobiraka ati nkubuulira. Nituba kosase yeri mugabi kosase sennyonyi. Bale mumalawo. Tuwabeera ng'omuvundu nga sennyonyi. That man is an idiot. It stinks more than a corpse. Muvundu atya. Muvundu nnyo. Let him challenge me. Mubakubire sennyonyi. Anuka. Sennyonyi onuka. Sennyonyi onuka. These are paid up people. Temutya kubawaabira. Let him challenge me. Ne video. So sennyonyi adduke. Banoonya bintu birala nnyo. Mugambe banoonya bintu birala. Nti Uganda Airlines eyagala okugula ennyonyi endala. Bano banoonya njawulo. Walodde okugula ennyonyi. Banoonya njawulo. Okay. Two, for how long do you detect ntalina buyigiriza? Mwema. Kulino dduka. Mwema nakusonyiwa ha. Mwema. Kulino dduka. Mwema dduka. Nze njagala tubatolinge mu kkooti mwema okukwatako engalo mwema ayina ekyoteewe namukwata dda ene kabalagala ayina ekyoto kyaki mwema muyina kugundibwa enti naye njagala mwema mpaabireko mu kkooti mukube mumalewo mwema namusonyiwa lwahamu tiroya wahamu mukubala akamuli munyuma nakino kipasa nenkikuba nemukula nemukuba naye nemumalawo nanuka nembanukise mwenambanukise ate nze wange onkolaki kakati gati oyo omwana bakuba mukube Bamutaki bakuba mukube oyo bakuba mukube omwana yagaana enguzi omwana yine wa pasta gyasomera naye kono omukolako bino ebya pasta Yesu akuntumiyeko. Do you know that this girl doesn't know me? That woman doesn't know me. Bamuturaki. I wanted to ring her, she rejected the phone. Kweri kuno. Ojine namba ye. Wajijjewo. Nkugambye nzabo bunambeera nabo. Mukubidde essimu. Ng'egikola katagikutte. She doesn't know me. Tajimanyi namba ye. Tandabangako. Naye if you compare this girl and Bigirimana, they fall in the same category. Bigirimana bali bamutwala naye nga bakuba facility. Facility yaleeta technology. Ng'ente ey'ekkalamojja bwe bagikuba ekikato abayizi be baagimuwa tulina gy'ogitunga ngesigalamu ka tracker yonna ennyama baki obaki okay. osuula bogirya buli ne bagamba nti tumukuba ate bamunju ekineewuunyusa naye mwaleeta abaganda bagandika ku asomba famire ya Museveni yasomba naye fe tetugenda mwe mwasomba naye tajja kutawanya ggwanga lye oba tutte naye balimutta ati tutta ku makya balimutta lwaggulu naye mwatusombera abaana bawala basomba mwatusombera tulina okuyinza ggwanga lyaffe kubiddamu ebyo byabusiru mu famire yammwe ebyo mubeere nabyo. This is a country. Yeah, true. We have a stake in this country.
biba birimu nkuwulira kati nga muna Uganda. Yes, we have a stake in this country. Yes, you kill me every magoti mujisasula akasajja kayagala okutta mukazi wange kibaasa kisinga kutta muwala wange bali bagala kutta omwana wange aho naye buli mujja kusasula omuteeko temuliddamu kutwereeza asasoni zo zoleeta zezikakasa nti president kyeva yawa omukyalo n'omulimu nga tayise mu procedures into do you know the experience era byali akuba leave alone let us assume this woman failed her O level but have you looked at her experience munyonyi wano waliwo omusajja nga muyita Mbwijana Mbwijana yalina kampuni yenyonyi nga yalina sente mmeka how many people you tell me mulwana yali alina PhD wava munna alina PhD in Europe what they do is universities to associate with such a people. Yes. Sudir University agikoze Sudir alina PhD wali wamusinza business one. What do we want? Twala kintu kutambula. Museveni does not believe in academic papers only. Because if we use the yardstick of academic papers only, Museveni does not have a master's degree. But he had yomukuye nanyini sina duka kabika sente bamukula bongeza sente abasomesa ne basitemako. Let mukula explain one see who is causing trouble in the Kumi bishops crisis Nikazimba. Yanukula challenge you yanukula. The best Museveni can do is to call an extraordinary meeting bagobe mukula kuseke. Era mwamula babu yali adini mukabaka akoze kyegondi kyekye ekiboti kye bwakitaddeko kabaka muteme bwakitaddeka kemolimoli musajja gula ekitaddeka kemolimoli adidde munzige era alabiseeyo mukula ate mwana ni mwewunya mukula baali bamuse mukalu ka Museveni ne bamugoba nti Alese kyerikopita ekyagala omutta ne girlfriend we yafiira mu akisi naye mukula mulina mitwe ekimwe egitanyiiga egitalina university bano bakuyambisa mukula kubanga mukula luli is an expert mukula wali obuze ennyonyi nate tubulire flight airs wakavuga mukula gwe yowaneze muki yavuga zaani mukula wavuga zaani ennyonyi otubulire I suspect nti ne mukoddomi wange babu ennaku zino aliri bulo when they started, let me tell you, when they revived Uganda Airlines, I raised these issues. Are we reviving Uganda Airlines for commercial purpose? No. Once you discover oil, all the thieves converge in your country. You get highways, you get flyovers, you get everything, but the question is, you are dealing with existing resources. All the thieves are here. So buli omu kati bajja kuleeta ideas empitirivu ki nyingi nnyo kakati kankubuuza look if this flyover yojolabye ate oyo musajja luyimbaza omumanyi luyimbaza yali mu national muyinula kajina bwe yejja n'agoba abaganda 7 omulokole. When you read this book of mine, I'm telling you, when I compare Aida, the first Morocco I see, I'm not seeing a Morocco in this government. I'm seeing very few Morocco. I'm telling you, Naraba Aida offer Kuchar. First Morocco I saw was Aida. Abaroko Abaso, Baba Gambanga Batia, Mungu Mema, Baba Itanga Mungu Mema, Ngababela Mugundi, Mutaki Singababudia, Nalimwezi, Narichi, Passa wetegedde passa ino mweyalayini omwana wa mukola ali mweyalayini passa wetegedde passa ngenda kwabya passa ngenda kukuba passa tukuba simu ya ate tusobola kunzi nyito bakwadutali bikumwenda asijagala ntokola nnyo passa we bamubeli kumwenda bwe kutaka ngali ku olutali passa kitegedde omwana wali omusaba ebyensonyi passa wali osaba omwana ebyensonyi passa omwana gwokuba pasta waleta omusaba ebyensonyi waleta omusaba pasta nkukuba akatambi waleta omusaba ebyensonyi waleta omusaba ebyensonyi pasta waleta omusaba ebyensonyi
mukulawo mato kimanyi nti ono yali asaba omwana ono ebyensonyi baawe yasooka yagendera ki bawa omwana ono yasooka yagenda ngenda okuba banosoma akatabo kange nze amuledde for charges mu kooti ebina ebiri okuba nti batadde omukyalo akazita kaliwo yanaki yalemesa okuba nti bayisaawo baagala kumugobawo bayiseewo ebyabwe nti singa I wrote a book about Bigirimana nembaga nti how does NRM lose. NRM loses why? Nti abantu ba Museveni bamuyiga nti Museveni depends on government institution the ayigigi aziriko anuke nagisi ayigigi atasobola kuyingira mazikiti nganuke nagisi ngano yanuke nagisi odita jeno anuke nagisi eyagamba nti fasidi yatambula emirundi mungu anuke nagisi mwanga talina buzu anuke nagisi mwanga anuke nagisi mwanga onuke nagisi onuke nagisi ani atanuka nagisi wano kakati bo kyebakoze nti bakugaye nti omwana wa senior 4 omwana wa senior 4 yagwa ebigezo byonna yes yagwa ebigezo byonna letasaagiri Churchill failed all the exams except bimutwala mu maje is he going to manage you manage yingiriya no ayina managerial skills kituufu yes is over an accountant no is mulwana an accountant no ono BMK accountant no kubanga mwema oyo omusajja akaguze and what they do we are pending her certificate stupid before Museveni makes research before Museveni appointed that girl had looked on her academic papers okay and this explains why the girl did not forge musajja gwe gweroya gwe nange nebuuza omukulu bwotava ojja kuddukana bajja kuba enyumba yo bajejjewo gwe musajja gwoizi bwali eno kulose wani bamukula bwali gwe bete kubeta ente omutwe CA akavaako muleya yali afuna obukadde nga 10 plus yavudde nagada agenda let me tell you when the president was telling us yatugamba nti amasanyalaze gajja kwala mu myezi 36 tuze tuli masanyalaze gati ate bulira what did we know nze yasoma propaganda nakitegeera if he talks 3 months 3 years kujja kwekanga Museveni said emyezi 3 mwemeka nga baganda bakimanyi nti obwakuno tebucha katuli mwezi gwakubeka buchanga akyogere why do you maintain her salary in Uganda currency convert it to dollars mwema buchojo dali nkusonyerwa ha naye ku luno let us have a confrontation a direct confrontation ogende mu kooti nite tugende mu kooti akatabo kafulumye mwema nono pastor yali agala ebyaffe ebyawansi njagala tugende mu kooti oba pastor tewasaba ko byawansi ng'asaba byaffe ebimukubya omwana nidda kamba kubira ki pastor kino nkimalewo akatabo mukagule ensonga sizakuumirirwa ggwanga wabula bayisaawo self interest baagala okuteekawo owaabwe baagala ne sente zino nati mbagaye nti ya looking for money Museveni abasikuizinze everywhere kaakati bo baagala mbu parliament has recommended parliament recommend ng'akakazi akasuula banka mwakakola ki you tell me mwebasajja mwena abakazi abali mu parliament what did you do to this woman who was selling banks on nesuli najisuula nasite ziriyo who created if Uganda Airlines collapses can we have the impact of in the economy like akakazi akakazi ebya bank bakalodya kuse mwema akuwulidde mwemulako mwema nemukula mumuleko nemunnamuono akubiddwa buli wamu musoma akatabo kange ntukulanda bakakwatako amulede fo legal battle akalinda akasome busomo bakubira abasajja bano nono pasta yali asaba ebyawansi pasta yali asaba asokerako yali asaba ebyawansi pasta yali asaba ebyawansi pasta nkukubye
ne audio zo laki kaliko ne bu audio pastor nkukubye wali osaba ebyawansi pastor wali osaba ebyawansi kaba bile gundi oyo senyonyi fake na academic papers taina senyonyi yatula nani ne zaki bali okabegu mu kifuba na amonge video jina senyonyi jayo mutwe senyonyi jayo mutwe senyonyi musa am provoking him into battle omukuba ntisa ntukola senyonyi jayo ngalabye wakokosesa wakola ki senyonyi what do you do but wafuna nga train tezijja ku rails what did you do where did you end oyagala tukomewa baba oyagala tukomewa munange oyagala tukomewa alikokayimbira oyagala ne senyonyi oyagala tukomewa senyonyi oyagala tukomewa oyagala senyonyi tukomewa babbe tewali zake yadduka hano zijukize ensonga y'ebitwe bya train senyonyi yakola ki senyonyi oyagala tukomewa oyagala tukomewa senyonyi oyagala tukomewa jayo omutwe senyonyi jayo omutwe benkumalewo kakati ekyamasanyalaze let me tell you the problem of Museveni nti abantu be the difference between Rwanda and Uganda and Kenya, Tanzania, these people work for their country. These ones wanted to overthrow Museveni. Ababano bagala musuda na ababe. If you want to defeat a revolutionary, you force him to want to do his early achievements. Okay. This is why. What are Museveni's early achievements? Infrastructure. Service delivery. When the opposite of Magezi. Kati bo balowooza mbu Museveni bwagwa bagenda kusigaza ebintu byabwe. So n'ababe bennyini ku Luz relatives balowooza nze nabaga nti Museveni alina akabiriiti aka kamuhoozi ababiriiti obwo amagye ne muhoozi byalina byokka. Museveni talina bamukubye. If you want to defeat a revolutionary, you force him to want to do his achievements. Okay. Buli kyakola kakati what did you live tebaga nti Uganda Airlines tebanna kubuulirako Uganda Airlines ekola amagobo batekola tebateri akyogerako bagala mukazi aveewo bagule ennyonyi atudde mu ddiiro mulimu ono owakalubindi oyo owakalubindi naye musemetule tumuyina oba atutte naye musemetule olimu oyo oyanuka baba anuka oyanuka nabe wabwe bamugobere woteri tebakyasula oyanuka ate oyanuka oyanuka kati nabandi kakatabo kake kati nembagamba nti bano balinga banyu bawalaki nabaga nti waliwo omuntu lwasairinga towards a self-destruction mission nembaga nti abali mu gavumenti ya Museveni abagala mumusuula balinga banyu bawalaki abanyu bawalaki balowooza tubuleedde kikameka tukyalinayo eddakiika nga 25 kakati nsooka nenkugamba wano nti embakingi tukyalinawo in my language we have a saying that akanaafa tekawulira ng'ombe, meaning that an animal that is trapped and killed by the hunters keeps its ears closed. The reasoning is that how can an animal with the clear ears follow prey to the hunters who make all of that noise? The hunters move with hunting dogs, they make a lot of noise. How then could such people kill an animal whose hearing system is perfect? This is where I differ with some of our people who are amassing wealth, who are busy interfering with the businesses that employ the majority of our people. 15 years ago, I told you the mafia have embarked on self-destruction mission. Buli kimu kyonna Museveni kye yakola bakireese. If today you ask nti Museveni tukitaliigasa alina ki? Nti when Museveni says return the markets to their vendors, nga baleeta omukazi nga ajjayo paadi nga akuba abantu paadi gwe muoli mukazi gwe muoli
mu cemetery of Shete oyinamu gondiyo mwoli ayinamu akapoloti oyinamu polotiyo buli ojoze enseno oyinamu poloti n'ekifaananyi kyo ekya vidiyo n'ebikolobero byokoze eggwanga ensonga yokka ye bulaka buuku y'omulembe guno n'atiisa ku bantu bano okuliyanga ku bantu kala nakugamba nti abantu bano bembagenze nakugamba nti those are like the anted animals tebawuliza ng'ombe nti we want a Uganda Airlines we want a Uganda Airlines enagenda mu America ng'ennyonyi zaayo twazigulawa nga twaziguleeyo negwe Bombardier wajijja naye mukula musajja gwe Bombardier wajijjawo tuwulire Bombardier tuwulire Airlines mukula gwe n'omutwe gwe if Museveni does not deal with Mukula he is losing power and when I predict it 10 things I see mukula balina okuyita meeting bamugobe ku gundi era wamulaba eri bweyereka ali noono batambula noono bwe bali ono ye business gundi ono nankabiro ye vice president government bagikola dda nkugamba furthermore you can spark of a revolution easily you can easily spark of a revolution. Rain come from out of a clear sky. Ono omukazi ayinza okuyiwa abantu mu paaka mu Bwiino ne badduka nga bagoba ye abagoba omukazi bugenda okuziba nga bagala gavumenti kuvaako kituufu naye bwe bajjuula bwakola abantu paadi nokuba nti waliwo minisita alisensibo ti bodaboda bazibale obalaki Yesu bamuzaala bagenda kubala bantu naye ensalo bagiggala olabeko sensese nga tebagadde ensalo nolabinga nze siina wa minisita wa Kampala gye omwana wange tayinza kuwasaayo tewali ne meya tebakansala tewasaayo I have a veto tetujja kufuna bazzukulu basirusiru bagwagwagwagwa tetuyinza sisobola ewange okuwasaayo gwekola ebigezo bya wakamamumeka nti saasomakolwaki taata teyalina sente kankukererengera naye ewange siina musiru ajja kuwasaayo tewali musiru abaana balo balina bangi nnyo nze n'abaana 6 n'embuto 3 tabasingako ku baana 6 abasinga bawala tudde mukati furthermore revolutionary politics dictates that the only way of stopping a revolution is refusing it to occur. Uyo omukazi abaliza revolution ebya taxi byemulimu ezo bodaboda zibaliza revolution okuzenyera ku bintu by'abantu bakeera ku makyanga bazze kulwanira bodaboda zaabwe zemuggalidde ku petrol stations bugenda okuziba nga baga nti Museveni aveeko RPA bwe yali egenda mu nsoko yakole basaba Habyarimana nti tuwe passport or to recognize ngazi banyarwanda because we know even Hutus come from Rwanda ne bagenda bali mebikaje bya meta but recognize us ya God ti Rwanda yajjo bwe bamukuba muntu tutezi ngatabijja kikyasoboka yes but andi Kampala kituufu bajja mu kibuga kulwanira ki bodaboda zaabwe yes Mlimeri gwelanga babunisi kono ngobufudembe butalina magezi bwaduse da ne kuluno tusomeseza abantu mumuyina okudduka abatakudda abantu mumuyina okudduka ate sigenda kudduka hausigale nyumba nga yakutomuli afiirwayi ekiteteyi kyayina bibiri ekimu kyeyalira emitwe ekira kyasula fe tutema butemi fe tutema na biteteyi byaffe munafuluma ekibuga nitwe munafuluma ekibuga ente munazi kuba muti eziri mu faamu zamanyira okudduka zigenda kyawagonya ogenda n'obatulya n'obaganda omukazi ayina nga mukabada mulimu ebintu bya sengaawe eyamusibirira byamusibirira atakula atya naye lwaki mutakudde enseno mukula lwaki oddidde omuvuka ono n'akutakoze ensi oyo ye yaggwawo mbalaba bayine w'omukanada we bali mu serena otaganiza bwereere omunda akonya ne bwe omuzaako gwe wakona kati gwe genda bubwo woteri zitunde waba tebakyazisulamu obeere n'ebyo ofunewo okwekengala biyo nga tebannajasa
Baba, they are eating it. Grab you like a grasshopper. What a woman is going to eating kukwata nga senyonyi. Alibukanga nyonyi. Kugamba. Tudde kusonga amasanyalaze. Fala moa. Kakati nakugamba. Nti mu nsi mu Uganda. Nti Museveni has embarked. Museveni yakugamba. Nti stimuli ezikuze eggwanga. Museveni identify the economic bottlenecks before anybody in Africa. Okay. Era twagenda mu UN nga tuli next to Nigeria. President wa Nigeria yagamba Yaladua ti bw'amala okwogera twasaba tudde tukole speech yaffe. Wali omaze ogikuba. Museveni yababuuza nti Belenian goals mu Africans you believe in miracles. Mwali mutoza mwenda kuloga nti what's the infrastructure? Museveni yagenda mu World Bank n'asabayo sente nga eyo enamma industrial center walina okubeerayo flyover nasasira tujja kunoonya ne mukabulizisasula ezo zaaliibwa. There was supposed to be a flyover. Nti eri traffic eva ejjinja teyingira mu zino. Where did the money go? Ekyensi yonna yonna kyogera ensi esi. Cemetery of shame. Abaana bamwe n'abaliddawo bakoma okubba. Yo solution yokka koma kubba. Isimba ddamu yayonoonese. Kale nkugamba nti Museveni yakugamba chief electricity. Nakugamba nti per capita nali manyi per capita income. Museveni even explained two things. The cheapest amasanyalaze galina okubeera cheapest. 2 cents. Naga nti waliwo ekibayita capital over consumption. Ti omuntu omu masanyalaze gakozesa mu Europe. That's my first time to hear that thing. Yakyogera ne Mugondi ne Kenya. Amasajja ne beewuunya. Do you know mu Africa simanyi per capita consumption eya power? You see, twasoma geography. Akasombo ddamu yali yaki eggana masanyalaze. In Mozambique, the Portuguese constructed it. When you go to Ethiopia, bakoze cheap power. Because everything now needs electricity and solar. The source, the future. Amafuta tegakyaliyo. Ebintu kati biri ku solar energy. That's the where people are going. Tulina hydro, tulina thermal, tulina gundi. Museveni yagenda ebya solar. Pano ze yateeka ekalangala ze zamusooka e Kampala. Ziti. Pano bagende bazikebere. Yalagabira solar. Yes. Abadda ze zamusooka e Kampala. Because these people don't know their country. Yes, send is when you are talking about integration, ngane nejeno eri tumwine ajanjabirwa Kenya. Ataja kunjanjabirwa Kenya, not in a military hospital, because as East Africa they have a military hospital. Yes. But they ajanjabirwa military hospital. Jeno bamujanjabirawo. Nezo mwazibba. Zaaliibwa. Nezo waliwo wano omusajja yali mu Germany nampita. Nange ntuntunulira abasirikale abo abalina amagulu ago abatambula n'emiti. Nga musajja ali mulago akola amagulu. Nga amagulu gagula miliyoni 3 naye gagakolera emitwalo engi. Nabuulyako mu b'amagye nemugaa nti omusajja bamukuba essasi. Yugo tumulaga ndasi. Omusajja yakolanga artificial legs bamukola bati. Attacked bano ate zino. Bafuna miliyoni 3. That man would move on to Mala Queens. Abatira business. Yes. What country do we have? Kufuna muntu yagala kufuna. At what country do we have? What country do we have? Etasobola kutegeera nti Museveni yakola bottlenecks. Naga nti a modern state yakola ebintu bina. Put up infrastructure. Nakola 20 industrial park.
lwakakamba nawe oli mu cemetery office lwakakamba nakwezo kabala ettaka lwakakamba bajja kunoonya kerega musendeza national security era nekagikuba ekiko lwakakamba nekereka nekadde lwakakamba bwina gurupu yabo omuli ono oyo alinga atali oyo ayise sebo tukwatidde talina omuzingizi oyo ye talina wawe oyo yesa namuwonako alifiira mu bweru nga mu jairo bweru kakati one infrastructure two cheap labor cheap electricity ebyo bibiri naga mu nseezimu tukira competitive advantage East Africa is going to become one country ekitegeeza njaga mbuuza nti what are the benefits zenfuna kubanga bwekole a factory in Tanzania bijja kujja wano bijja kubikiri eba ngaki omukyalo oyo yali MP Mugonde mukazi bamuyita Mpini nabaga nti yafuna abasajja ne bamugamba nti mubonabona ne floods ewammwe twagalanga mukole endagano naffe nga floods emigajo naffe tujja ntuyola amazzi tugatwala tugateeka mu reserve tugeeka export aliwo watudde bamukuba akalulu mukafanizi bahati n'obukooti cemetery of shame nawo mwebali balina okubeera buli akoze ekintu wano cemetery of shame gye tugenda tulengerayo nedda walina okubeera wenjawulo wakati wa Museveni walina ono yasonyiwa nedda eggwanga lirina okutambula mu myaka nga 10 ng'abasajja bano tebakyabba ssente adduka buddu Museveni wanted to build this country obubbi buyitirize beetagayo support nadduka omuntu nadduka bahati nadduka okutuuka embalala ng'empale gyasigazira okutuuka ekomane kuyingira Rwanda ng'ali mwanda we twetaaga obukambe obuyitiridde nakugamba nti ennyanja mugirumbye abavubi mubabbi omusenyu gw'omulwera mugubbi Ugandans are not complaining about the price of commodities no their source of income bazibba tebakyalina mirimu omusajja wa Butoda abasajja bali mu Butoda ngobayogera ku Butoda era sebo bajja ne bazibbawo ffe tulina kubeera mbwa antingidom nga batukanyugirayo magumba but tosobola kubeera na sente nga gwoziina nga wali toziina gwozijjewa zogaba that's why people are poor gwozijjewa ali yayingira nevaani ya motoka wano ng'ava mu nsiko that's why people are poor baluka balumba ebyalo sababu eyo yaani baziyitako bagira bati mujja kulaba mu kifo ky'okuyamba babagoba mutta oliwo omukazi ali notorious mugo bamwepikira naye mu mayimi baboogerako waliwo Ssekabaka Hussein yali mugondi Ssekabaka Hussein yali mugondi Ssekabaka Hussein yali mu Jordan yavuganga motoka ya takisi ekirawulire bye bamwogerako waliwo Jeno Muhammad Mutala yatambulanga ng'abantu tebamumanyi era olumu yagenda ku post office akimenya ekiteeka ekyomusajja n'amukuba oluyinga tamumanyi akuba pulezidenti oli yamusabye enguzi singa mu kifo ky'okweggalira eyo mu Serena mutambulako ne muwulira muddukana nemuwulira aliyo information va kuyayisa erife naye singa muwulira abantu abavudde gye bagaba ssente ne bakubulira leko omanyi teyasoose kulaba bali olaba feza atuwadde fatumazizaawo ennaku singa mumanyi ensi gyeboogerera temwali gyoze bantu kubanga waliwo abasajja bagadi neyo neyeeza okusaba mu kkanisa singa amasenyaze nomvumbagirirawo temumanyi bukyayi kala nawandika akatabo kale kankubuli mmalize nkugamba in their insatiable urge for money the mafia group
which is politically I call capitalistic group, has not spared the social sector. In fact, many countries, the political thieves spare certain sectors for crucial service to the population. In Zimbabwe, for example, a policeman can't get a bribe from a poacher. You all know that Zimbabwe gets its income from tourism. In Ethiopia, the Ethiopian Airways, Mukola, take a note of this. In Ethiopia, no, pastor yaliaga ebyawansi. Naye mugenda kuli okutambibwa pastor ajja kuddu ate sikubirwa simu. Nga. Oganda. Bw'onkubira essimu oba okutteyo. Gwe linda mbookoze tugende mu kkooti ne mu wema. Gwe tutawaana. Akatabo kafulumye. Ne pasitooli asookerwako eyasaba ebyaffe. Pastor yasaba ebyaffe. Pastor gwe baagula. Pastor gwe baagula. Yali asaba ebyawaasi. Nkugamba. In Zimbabwe, for example, a policeman can't get a bribe from a poacher. Do you all know Zimbabwean policemen know that Zimbabwe gets its income? Zimbabwe gets income from tourism. In Ethiopia, the Ethiopian Airways has always been spared by the political thieves as a national political carry. Okay. Naye batukaba ku besimu oba mwatuggyeko. Kwetuli. Oba tetuwulirwa. Abo balina byabwe. Naye nkugamba, whenever I see the president spending sleepless nights talking about the constitutional power placed to an economy, I'm saddened that any sensible Uganda can mess up with the power. Okay. Nobody can convince me that anybody who messes up with the power generation is a friend of the president. Power touches on every Ugandan. Therefore, when you mess up with the power producing company, you are actually staking a coup d'etat 15 years ago. So ekiriwe sawa zino. Yes. We must isolate these people. Okay. Nti kakati mwe kampabuli nankabira waweza gula masanyazi ebi byonna bya bulimba. Kugula Kenya. The best way would be to institute a committee of engineers. Or is it viable oba batubba? Okay. Yes, nene bo bajja bagula. Billion atano munya bazibba kukaluma. Nga muno ndi wali asinika binyo. Ne isimbe era wali osage yali. Yes. You tell me Tanzania has had the longest relationship with the Chinese. Why do the Chinese don't steal in Tanzania? What you want? Aba China baina camp degree. Baina ya government ne yabapi. Bwetwagenda ne president China ku Muchoga. Gali kadide baruwa ngategejereshe mu bank. Bagagenze je kanali yanguzi. Musajja nanonye baruwa ne muhola. Ne tulu ya Museveni. Museveni nadda mu Uganda n'agagamba mu. Ono musajja gumalira obudde mugagga okusinga Uganda. Ebbaruwa eriwa. Ekyali kya ambassador bakijjayo. Kyali kibwa Bugisu. Your Excellency, I think we can talk to Kampala and I don't want that nonsense. Njagala baruwa. You go now. Write this letter and bring it to me for relief. Nekigenda bakitangane kyali kyala DC nebakitwala n'engalo byekyo ne sitembe yake China nekikolerayo mmezi muliira naye yali mu mudiiro yali misa technology olwo Museveni bamulimbye muliira Museveni yabaga omusajja oli is a Chinese owa banka gye twagendamu Exim Bank. He was polite. Museveni is highly respected. Yeah. Omwa tata yagamba sijja kulaba. Neka kusindikira abaana bange bameka. Oyogere nabo. Bali bagenda okukola coffee factory. Egindi ngente gundi yazibadda. Yali akulira livestock. Animal industry ngenti farm yagitunda abaana batata Museveni weerere abawadde. They told me they went back. Abo no bali Senate oversee. Tukuzika tunafa. Nidda nankabira tukuzika. Tugenda bazika nga temunafa. Adijja kubeerayo.
tujofulidde se mukolenga mumanyi nti wa abaana bo bakolenga bamanyi nti oli ogenda kuziikibwawo olina okuziikibwa those who are frustrated Museveni nti sebo bo twagende Japan Toyota naga nti nze motoka zammwe nze wamwe temugula motoka zange but I know Museveni is highly intelligent lwakuba sebaddewo naye I can send him netugenda mubakola zino gundi samusanga manager twamusangawo because they know that once Museveni markets you in Africa oba osituse nze nabeeranga mu conferences nga bagamba the next speaker is Yoweri Museveni ku screen nga baddamu abantu bakomawo Museveni is a man who like Nkuruma who has ideas that have not worked in his country kubanga bajja bamujjeko ate babe bamu nyumba ye abo mu nyumba ye basinze okumulwanyisa aje jetanga bajozaamu yes nti when you look at the efforts the loans were acquired to produce labor chebanya electricity kakati ono nankamiro asinika binyo yes bangamye was talking laughing nankabiro tuyina choyina mu gwanga muno nankabiro akakaze akate kako ngatakayina light prime minister nankabiro mbu yali agenda kubeera vice president uwona ajoga abantu kakati kyokola abantu ebintu bye Museveni bwamujja wano nga bamuteeka wano bwamujja wano nga bamukolaki series cannot move nabagamba nti ekirombe ekisinza gold wano mu Uganda kiri buyikwe ani yali akyogedde Museveni yakimensioningako nakabira tamanyiwe ekiri si ekyatisa omusajja oyo akasajja kemulaga akawumba tutu nekagamba ti omusajja yetuze teyenyaga tasitakola swago nawe bajja kunoonya ekisajja gwe nawe olina okunoonya ekyobutabika nekigamba omwana wa kaka teyatta muntu ali maadi omulamuzi nakikuba ekiddeyo butabika nente netwe yakyo nawe oli mu cemetery office gundi gano gonna n'abaana baabo balina okunoonyezebwa gye bali abantu bategeere nti eggwanga likujjukira n'abaana bo this is the only way tikakati tugenda kuddayo muki don't listen to nankabirwa kubanga Museveni kye bamukola nti Museveni is opposed to renewal of contract yawumeme they are looking for money like now as they want to install a new person in the war in airlines tumwebaza atule mu genda atule ku bujulizi bwa organic case baba ali mu genda justice nawa paka bamufumula n'amufumula walemu okugala programu zange ngoli mu zikwata kimu nkulwaze njofe oba oli musajja tumwebaza njakala jekeji tumwebaze jekeji endala tumwebaze jake endala age tulebane mtuke mtegere nti Mirundi yaleka omwana ku nsi tulebane mtegere nti nina amaanyi wano nina amaanyi mu ggwanga mberekereze n'osikona kujja kulwancha eggwanga kye libalitegeera this young girl is abused for nothing Bamuturaki they want okumujjawo bayesolingewo owaabwe bayite ennyonyi lili yakugula nnyonyi if the girl is you would say omwana ono yasanga airline ekola sente nyingi naye ebbanga lyamazeemu the profits have declined yes kakati what do you say because of her poor academic yes mwina academic papers mu parliament mwina academic ono minister waliwo minister academic papers azijjawo mulebyo olwalewo nga muwulire atisa aba sports nga academic papers azijjawo tazina namwe bukokoyo bugeera mwina academic papers mwe muzinamu tubafungule nkufungule baba nkufungule tubafungule mwe abatambulira ku gondi tufungule cabinet yokka tubafungule minisita bokka byasoma sibye nankabirwa yasoma conflict resolution tebamuyitangako ku kyalo kutereeza maka tata asangako na ku nte zirwana ya ena kyaginonyamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh how relevant is nankabirwa zikozi twenaje